Luno lwe lutalo lukyasinze okubeera olumpi mu byafaayo era nga lwatwala eddakiika 38 kwana mu 5. Olutalo luno nno lwaliwo mu mwaka gwa 1896 era nga lwali wakati wa Bungereza sako ne Zanzibar. Ng'ekyaleeta olutalo luno kwe kuba nti baali bagezaako okunoonya ani asobola okukulembera Zanzibar. Nga Bungereza eyagala omwami ayitibwa Hamon bin Muhammad yaba akulembera Zanzibar, ate nga Zanzibar eyagala Khalid bin Vargas okubanga yagikulembera. Kino nno kyaleetawo butabanguko era Bungereza yagwa ku Bazanzibar kiyifuyifu nga tebeetegese. Mu kulwanagana okutono okwaliwo mu kaseera akatono, Abazanzibar ne bawanika era Bungereza neewangula. Era okuva mu ekyo kiseera Zanzibar neefuuka ettwalo lya Bungereza okutuusa mu 1963. Wabula olutalo lukyasinze okuwangaala ennyo kigambibwa nti lwamala emyaka egiwerako ddala 781 era nga luno lwali wakati w'Abasiraamu ssaako n'Abakristaayo, okugeza olutalo wakati w'Abaroma ssaako n'Abapersia nga luno lugambibwa okuba nga lwamala emyaka 681. Entalo nnyingi nnyo ezaatwala emyaka egiwerako ddala ng'abantu bakyalwana. Nga maliza nkutegeeza gwe abadde anoonya ettaka ly'ekyapa naye nga tomanyi muntu ki gw'oyinza kwesiga, ennaku zino abafere bangi. Jangu tukwatagane nsobole okuyambako okufuna ettaka ettuufu ate nga lya kyapa oleme okufiirwa ssente zo mu bafere. Ate gw'ayagala akalanga kayita bakasitoma ku bizinesi yo, prosesi y'emu gy'ojja okukola okusobola okunfuna. Kwebaza olwakadde kuwadde okulaba eno vidiyo era nkwagaliza ekiseera ekirungi.